Bw'otuuka mu zooni ya Kibe esangibwa mu muluka gwa Makerere 3 mu ggombolola y'e Kawempe, ekikwaniriza z'entuumu za kasasiro abunye buli w'okuba eriiso. Kasasiro asinga abatuuze bamusuula ku mbalama z'amayumba g'abantu, ekintu ekisinga okuba eky'obulabe. Omuntu ave ewaka bulungi nnyo ngoloza apaakinze bintu bye byamaguzi bye. Kumba atwala kasasiro anoonya wamuteeka. Bw'afuna akafo we batamulabira asooka kumagamaga ng'asuulawo kaveera ku lw'ensonga talina wateeka ki kasasiro. Nabanaye tulongoosezza kasasiro nfumbira wali nfumbira awo kumpi wawano kasasiro andi wano bw'ati. Mulenge kasasiro wali. Okusinziira ku batuuze, ekyalo kino kasasiro yabafuukira ekizibu nga ne we bagezaako okwekubira enduulu tebayambibwa. Tuwandiikidde Mwami Sserunjogi, tuwandiikidde abakulu ababeerawo ba town clerk ab'enjawulo bakyusakyusa buli kaseera, n'omuntu abadde asinga otuyambako awantu awo abadde kansala bamuyita Nakyobe. At least bwe twali tumukubirako omukazi oyo ng'atera okujja n'aba ng'alwana naye omukazi wattu naye walwise waatuuka ng'emikono gye giri bwe giti. Bagamba nti bakooye okusaasaanya ssente mu ddwaliro nga bajjanjaba endwadde eziva ku bukyafu. Abaana badduka n'okufa obufi, ate wano mu kitundu wano era wendi waliwo omukyala mulwadde mubi. Kasasiro abula okubundikira ennyumba ye. Ekisinga okwennyamiza ate be batuuze abaddira emyalo egitambuza amazzi ate okugiteeka mu kasasiro nga kino kiviirako amazzi okwanjala mu mayumba gaabwe. Amayumba gaffe gajjudde amazzi, abaana jjukira tusula wansi, basula wansi, ogenda okola makya nga omwana yalwaddeyo nalina yasuze mu mazzi. Sulaiman Busulwa ssentebe w'ekitundu kino agamba emmotoka za kasasiro bazirengera ku makubo ku kyalo tezirinnyayo. Tusaba naffe tuweebwe omukisa nga bannayuganda abawa omusolo okulaba ng'atiisi ne buba mwezi nga batuwaddeyo kyasi ya mmotoka emu tusobole okwejja mu buzibu mwe tulimu. Ku nsonga eno mmeeya w'eggombolola y'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi obuzibu abutadde ku kiteeze waayibwanga kasasiro okujjula, wabula n'agumya abatuuze nti ensonga ya kugonjoolwa. Bamanye ekizibu kye tulina ng'ekibuga singa Kawempe yekka wabula ng'ekibuga kyonna sinakindi ggwanga lyonna naddala ekizibu ky'ekiteezi. Bamanye nti tulina okukolera wamu okulaba nti ebisaaniko tubimaneginga tutya era tuyise tutya mu transition period eno ey'obutabanga kiteezi kyasobola kutwala ebisaaniko. Wabula abatuuze bakubiriziddwa okukomya omuze gw'okumansa kasasiro kuba buvunaanyizibwa bwa buli omu okukuuma waali nga wayonjo. Nze nagaana okusiba abantu abasuula ebisaaniko mu mwala, nzikiriza nakwogera nabo bwogezi. Abantu bakwata ebisaaniko ne bisuula mu mwalo omwala ne guzibikira ate tegusobola kubeera musango gwa mmeeya. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.